waliwo nampeereza ka message ka kumukutu gwaffe gamba mu bantu bewayogera nti yakuwulira nga ogamba nti abakulwanyisa abasumbuwa okukulaakulanya kw'Obusiraamu mulimu minisita Kabanda ne Haji Moses Kigongo tibakusumbuwa batya eddembe ly'enkulaakulana lya Uganda Muslim Council. Olubeerera omuntu yenna bw'abanga atandise okwogera ku muntu kyo kitegeeza nti aba ateesewo embeera eraga nti mu nsonga eyo mwali. Bwe nawulira nti omukulu ono Moses Kigongo baba Kabanda mwawulira nga agamba tugenda kulumba Supreme Council. Mukyala agamba tugenda kulumba Supreme Council, tugenda kulumba Mufti atubuulire ngani. Bw'obanga okola emirimu gya gavumenti kiba gya gavumenti sibe kiri? Yes sir. Tebamuteekanga okubeera nze nina enkiiko ezisobola okunnumba zezinonda naye omuntu owa bulijjo tugenda kulumba. Kigambo kye yakozesa tugenda kulumba Mufti k'oli Kampala. Ndowooza omanyi kyekitegeeza. Kufana kuwona. Kakati n'okubeera nti enkiiko bwe zituula nga ziri wansi wa Haji Moses Kigongo yaani mu nsonga z'Obusiraamu. That is the question. Akola ngani? Musiraamu bimukwatako okutuuza okugamba nti balonde gundi tumugyeko gundi enkiiko ne zibeera ewuwe eziteesa kubeera nti bagira ki mufutaavaako. Kati abeera ngani? Tasaalira kwoli Kampala. Kati Kaamuliri Gwootalidde lwaki akaayirira? Nolwekyo ekyo nakyogera naye babanga babiveeko babirekera enkiiko bayite mu nkiiko kuba abantu abo balina gye basibuka, balina bajja n'assembule, balina ba district kaali bayite mu channel ba raising complaints zaabwe si directly. Zesobola nange kuba attackinga okubagamba nti bannange nti mukama wammwe nga atawaana n'obululu ate lwaki temulwana n'abeera nti afuna akalulu ewammwe eyo gye musibuka. Nange nali badde mbagamba nti bannange nga mulemereddwa. Iyo omusajja buli myaka 10 abeka nga tafunye support bantu lwaki ebirowoozo temubisimba kuli kufunira mukama wammwe obululu ne mudda ate ku byaffe eby'Obusiraamu. Kati buli muntu abeere muleeni ye abeere akwate olubimbi lwe aleme kuyingirira lwa mulala. Nze nange bwe manga n'ekizibu kyendaba ku sayidi eyo nange mpita mu ba MPs nempita mu ba ministers kati nabo bayite mu ba ministers bange bayite mu ba MP bange bayite mu kolejo mu nkiiko zange tujja kusootinga Obusiraamu kubanga bano bajja kumanya ekizibu ekisibuka ate balibo tebakimanyi abakiyingiramu. Waliwo kyetayogeddeeko ng'ate ensonga nkulu nnyo nga nze sigikonyeeko oluusi nawe kyolese nga sinawa kugulawo masimu kitugamba. No, ensonga yange eri emu egamba nti Abasiraamu ne Bannayuganda emitima gibadde mu nteeko tewali kaawo kibulle kigoterera kaawo kibulle musajja kyondekere kale lwengagi oba saale buyobo kale aliowezeza ganga musezanga agenda kiro atuukalira nga kaawo kibulle kale tokaabanga nga tewali kigize eki kyonoonese ono pokopoko gwe baraisinga n'enfuufu eno gye mulaba enfuufu eyo eri ku kiri kyokka kyenjogeddeko nti ovaawo oddi eyo ensonga eyo naye njagala nnyo tulongoose ffenna tukkiriziganye tuveewo mu mulungi ate nga tuzizaawo obusika obulungi. Sheekh oyo bw'asobola okusikira obusika obwo nabwo bwetaaga nabo butegerekeke obusika bujja butya nga bulungi omuntu alina ebisaanyizo ate omuntu ali tested tried and tested and also trusted
omuntu w'ekika ekyo ajja kuba muntu mulungi naffe ffenna nga tudda mu nteeko kale n'olwekyo abasiraamu ebikwatagana ne by'omusango bino eby'ettaka by'essembabule biri mu kooti byaddayo ku square one bagenda kuwuliriza empoza n'olwekyo tewali kibatawaanya kati tewali bintu bya busiraamu bitundibwa mutebenkere mukole emirimu gyabwe ng'abasiraamu muve ku ŋŋambo muve ku social media muve ku abo abeenoonyeza ebyabwe abatalina kyakukola ensonga ey'okubiri yeya bino by'obukulembeze obukulembeze bukyali bulungi bukyali Kampala mukadde ekyalinga bweri bano abalina ebyabwe katemba gwe bakolera mu masomero gwe bakolera mu ki kubanga mu masomero eyo twasomerangayo nga ebeerayo katemba omuna muwala n'awasa nagundi bugole ne buba bw'amaanyi bibeerayo komedi abeerawo naye njagala mbategeeze nti ebyo nabyo binagoberera constitution yaffe ya Uganda Muslim Council twebaza president w'eggwanga nno ndi constitution yano yegiteekamu sente z'omusolo era ne registeringibwa ne government n'olwekyo tusuubira nti obwenkanya bujja kuyita mu constitution eno nange bw'oba buyise mu constitution eno nja kukkiriza joint session kyebeesazeewo nkikkiriza general assembly kyebeesazeewo nkikkiriza tugiwe ekitiibwa tuleme kuyita shortcuts n'olwekyo abasiraamu ne bannange mwenna abamasaaba mwenna amanyi abeeka nammwe emitima giri waggulu tewali kyonoonese emirimu gitambula bukwakku era nga bwe tuli mu Interreligious Council twongere okuwagira ngana ffenna eggwanga lyaffe ligende mu maaso olwekyo musigale nga muli bulungi tewali Kampala eyo kintu kyonoonese buli kintu kirungi wabula buli kirungi kyonna kiyinza okuba nga si buli muntu wakiraba kati saawa eno abantu balowooza nti Kampala mukadde wali omulala aliyo ninzi gyendi obusiraamu butambula bulungi bino bye muwulira nti ono simanyi yatolose simanyi yeefuulidde mu kiti ng'embazzi oyo yeefuula bibye ani yeefuula mu kiti ng'embazzi anti mwawuliddeko eyeeyitambo kakati yatuuta obukulu abadde omumyuka wange kati abadde na babiri kati gwe mulaba mu oyo kati atambula n'obutambaalo akati naye yeerangirira era ensi egamba ndowooza alina waali twalabye ekipapula ekivaayo nga gamba nti Sheikh Abdallah Ssemambo takyali depute wa Mufti wa Uganda nedda akyali ali suspended amala okwewozaako kubanga constitution eno ennyonnyola bulungi omuntu ayingira ate mu bukulembeze naddala abantu abakulu abasooka tebamala gabagoba ate bamala gabalonda kuliko enkiiko wayita joint session kakati joint session eno yeeronda era yejjako general assembly bagibulirako obuwulizi ekyavudde mu joint session naye omuntu anoonya erinnya n'akola ne interview n'atestinga ani abeera Mufti abeera ani college of sheikhs ne litwala mu joint session ne basalawo kakati oba oyo yagenze n'ayitayo kubanga nze kyemanyiiko nti okuba okuddamu kumulonda ebisangizo biri ebya qualification ezakubeera omuntu abeera deputy Mufti nga constitution bwegamba tebiriiwo mbuusabuusa nti tabirina kubanga kati yazeeyo asoma kati Ssemambo talina bisangizo byakubeera Mufti yazeeyo asoma masters ey'eddiini ku IU yammwe ojja kunoonya mu rekodi za wano ojja kumulaba nga omu ku bayizi bammwe abasoma masters ojja kutegeera kuba bw'aba asoma masters ate mu byeddiini awo olwojja okutegeera nti lwaki ate yagenze kusoma masters saawa eno naye ng'ate kyakoze bulungi nti yagize eki kati ekiriwo kyekya impeachment process eriwo eri mu constitution eno nti omuntu yenna kasaba member aba joint session ye college of sheikhs ne executive committee singa omuntu yenna yeeyisa bubi abantu 7-8 tebamala gagobwa ne Mubaje tomala gamugoba wabula baliwo kye bayita impeachment process kimu kyakusatu ky'abamemba 86 be bantu nga 16 be batuula ne baraisinga gundi complaint yaabwe petition ne bawandikira chairman tisebo chairman Mufti deputy Mufti tumulabyemu ekizibu gundi n'olwekyo tubadde tusaba yeyogereko basi ekyo
ayimirizibwe. Kakati kye kyakoleddwa nga bateeseemu ensonga nti ate munnaffe twamulabye bamulayiza awantu nga ffe tetumanyi, kiba kitegeeza omulimu gwaffe yagulese. Kati baweereza notisi eyo n'agifuna era n'agyanukula nga constitution bwegamba. Kati olukiiko lugenda okutuula kati lusalewo kyenkomeredde. Bwe lunaamala okusalawo ne bagamba nti ali impeached, olukiiko olwo ye final. Okusinziira mu constitution, omuntu ow'ekika ekyali successfully impeached tagenda kuddayo kuholdinga kifo mu bifo byonna ebyobuvunaanyizibwa ebya Uganda Muslim Council. Nti ffe amagoba ago tetugakkiriza. Tukkiriza essente ze ze yasasula ne tulemererwa okubeera nti naye n'alemererwa okuggyayo gundi ettaka, kati tumuddiza ssente ze agenda akolemu ebibi. Nebira nga ye position. Mwalaba ebintu ku ddakiika esembayo nti ate baggyemu omuzigiti, ate kakati bagize. Kati otwogerera ebintu by'Obusiraamu tebikyali ku attachment, tebiri ku nnyondo. Ekyo twebaza era nebaza n'omukulembeze w'eggwanga nti yasitukiramu ku lw'okubanga baali batunyigiriza. Neneekubira enduulu, ebintu by'Obusiraamu tebiri ku nnyondo. Ekyo Abasiraamu babeere bagumu, tebiri ku nnyondo. Ate ffe twasaba okujulira mu kkooti okubeera nga omusajja oyo tumuwa buwi ssente ze. Mufuna bulungi. Era ekyo kye twasaba kkooti okujulira kwaffe. Tumuwe ssente ze. Ebisigadde ebyo tetuli bamativu kubanga tebikontana n'eddiini yaffe. Ensonga ekwatagana ne Sembabule bwetu bizifaanana. Gerera kwe kuba nti kati bw'ogatta milioni 10 buli mwezi, oteeko milioni 3 ze milioni 13 buli mwezi, omwaka ziba milioni 15 meka 15 something like that. Yes. Essente ezo kaakati efaamu gye baali bafunamu milioni 12 buli mwaka. Kati ssente ezo zifunibwa buli mwaka milioni 15 buli mwaka ziva mu properties ezo. Ate nga twafunamu n'ebizimbe, twafunamu ne TV. N'olwekyo webanga eyo gundi nfu nga twalowooza bubi, njagala mbabuli eti mu kaseera kaakati kumpi kaakati kagenda kuwera mwaka gumu, naye ssente ezo zirina kinene kye zikoze. N'olwekyo Abasiraamu bamanye nti ekyo Executive Committee kye yasalawo kyali kituufu. Kyali kyagala kukyusaamu ekintu ekitavaamu ssente kiveemu ssente kiyambe umma. Okyali naffe ku mukutu ogw'esiko gwa 90.7 FM radio. Bintu bingi bye twandagadde tubeere nti tuwuliziganya mukadde waffe abeere nti atunnyonnyola nga situnagenda mu kuwummula. Omu ku bawuliza abaffe mukubi wa ssimu olunaku olwaleero tubadde mu program ku makya tuba ne news rounder bagabadde mu wiiki. Yakubye essimu nga tugamba nti abantu abalwanyisa Mufti Mubaje Baganda. Ddala kituufu kuva oyingira mu ofiisi era otugambye nti baakulwanyisa? Mu statement z'obadde ogenze ng'oyogera mu nkuŋŋaanya ez'enjawulo otugamba nti tebakwagalangako. Otugambye wane n'otugamba nti baakuwa myezi 6 ne bakuwa myaka 2. Baani abakulwanyisa mu ofiisi ya Uganda Muslim Council kuba Mufti? Siyinza kugamba nti Baganda kubanga abampagira ate era Baganda namwe bali. Era juzi wano mwalabye region zonna zavuddeyo ne zigaana ebintu ebyali eggangu bino ebyokulonda okwabaddeyo okulowoozebwa nti kwalagiddwa na kkooti tibalonde obukulembeze obulala. Region zonna, Kampala y'emu ku baagaanyi ebyavaamu. East Buganda
ne West Buganda zonna zegasse ku regions endala zonna ne bagaana ebintu ebyo nti bintu tebikkirizika eri biri bweru wa constitution. Era mwalaba ne clarification ya judiciary y'ekitongole ekiramuzi